kyovona banze mpakanya ne sekuwakanya ebitibwa ne bwe ndiba nfudde nga nfudde mulamu buno nga nfudde ankyusiza address ngenze eri kitange mugunya nave ekyo kyemulinzijukirako mpakanya ne sekuwakanya ebitibwa ebiri mu kanisa ebisukuluma Mukama waffe Yesu because we don't lead him we follow him tulina kudda mabegawe eyawangula ensi kati ye bw'abanga akoma ku busumba Yesu musumba Yesu musomesa Yesu mubulizi wa njiri Yesu mutume yatumibwa gani ngabe natumibwa okuva eri kitange ate Yesu nabbi ate muweereza obuweereza bwonna butaano pastoral anointing teaching anointing apostolic anointing evangelism anointing and prophetic anointing byonna biri ku Yesu omukono guno these are the fivefold ministries kati ebisigadde byonna okuga nti goli bishop ne bw'okisanga nga bakiwandiise mu Bayibuli tekijja n'akatono okusoma Zabuli 23 ng'ega nti Mukama ye bishop wange tekiriyo kubanga bishop musumba wange yeewanise nnyo eyo calling teriiyo yagunjibwawo abantu bandikyusa ebigambo ebiva mu Hebrew Aramaic ebyendibadde bigamba nti olengera wala bishop kirimu scope kirimu bishop bigambo si byaffe oli agenda obimaliriza ng'alaba kubanga alina kyasobola okulaba Apolo kyatalaba kati neyeefuula bishop naye ekigambo ekyangu ennyo era ekikuteeka ku ground ate Mukama waffe akikuwadde nga naga tubeere awo kyekyobusumba kuba omusumba ali mu kisibo omusumba ali mu ndiga naye gasi yoona agenda ajja mu nsi eno erina ennaku gwe nooga nti gw'oli pulezidenti wa balokole lwaki wakiitogenda ne wegatta ku lotale oluvannyuma bali kulonda n'ofuuka pulezidenti naye tosobola kubeera pulezidenti wa balokole okijja mu ssuula ki mu Bayibuli ebitiibwa eby'obwerere bigenda okutwala abantu mu geyeena tuteeka okwetowaza wansi w'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi alyoka atugulumize ng'ebiseera bituuse humble yourselves under the mighty arm of God so that he may exalt you in due time and his way of exalting people is not to give them titles okugulumiza mu mirimo mu buweereza Apolo bw'atandika si bw'oli ngenda nyongerwako magezi mu kutegeera ebigambo enyiriri bwe tutula ffenna kati wano nange nkumiisinga yesterday nkumiisinga tomorrow nkumiisinga all the time naye nga ate nali manyite emisigi gino ngitwala nzekka naye nange abanyimusiza okutula naawe naawe aba akuyimusiza ow'ekitiibwa yenna Katonda amuwa ekitiibwa nga taliiko na kirala kye yeetuuma